Battimayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita. Agasajja gaamugamba asirike. Battimayo teyasirika. Yesu Katonda wange, omwana wa Dawudi onsasire. Yesu akola ebyewuunyo, nange nva wano nga nange ndaba. Wuuyo ayita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya, akutte n'ekitaala mu ngalo, na buli mulabe wamukakkanye. Waanika emikono waggulu, omusabe akusumulule. Battimayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita. Agasajja gaamugamba asirike, naye ye Battimayo teyasirika. Ti Yesu Katonda wange, omwana wa Dawudi onsasire. Yesu akola ebyewuunyo, nange nva wano nga nange ndaba. Omwoyo we ali wano kati, muwulira ali wano leero. Haleluya! Mukama yeebazibwe nnyo mikwano, mwasibye mutya, mugye baleka emirimu. Kaswe nti muli bulungi mwenna, nange ndi bulungi olw'ekisa kya Katonda. Amiina. Ndi bulungi nnyo olw'ekisa kya Katonda. Kaswe nti nammwe muli fine. Ye ngulumiza Katonda omulamu omwesigwa, oyo atukuumye ffenna nga tuli balamu. Abalwadde nsaba Mukama abasumulula. Ayogera mu kigambo kye n'agamba nti emiggo gye gye gituwonya. Amiina. Era agamba nti alilongoosa emisaayi gyaffe gyonna gy'atalongoosa, kubanga Mukama abeera mu ki? Mu Sayuuni. So Mukama mwesigwa, tewali kimulema. Mugenda kutereera abalina ebizibu eby'enjawulo, Katonda tewali kimulema. Ayogera mu Yeremiya 32:27 n'agamba nti ye Mukama Katonda w'abo bonna abalina omubiri. N'abuuza nti waliwo ekigambo kyonna ekimulema? So tewali kigambo kirema Katonda. Nzikiririza ddala nti naawe ogenda kutereera era ogenda kuwona era ogenda kuvuunuka embeera gy'oyitamu. Amiina. Nze ŋŋamba nti buli mbeera gy'oyitamu ebeera nga ebeerangirira eddala nti ogenda ku leva endala, ogenda ku ddaala endala. Kasita ogikwata kasita ogiyitamu mu bwa Katonda, n'etakujja mu Katonda, kasita osigala ng'okyali mu Katonda. Bayibuli egamba nti omulabe bw'asiikula enfuufu, ye Mukama ayimusa omutindo. So kasita osigala ng'oli mu Katonda, Mukama agenda gikuvuunusa ate akutwale ku ddaala eddala. So kyekyo mikwano, ye batya. Yes. Yesu yeebazibwe nnyo. Tugenda sheyalingako ekigambo. Amiina. Tugenda sheyalingako ekigambo ate era tweyongere okusaba. Amiina. Tweyongere okwegayirira Katonda atuyambe tubeere nga tuteeka mu nkola ekigambo kye. Mbeebaza nnyo nnyo, mwebale banange okulikinga, mwebale okusubscribinga. Abasubscribinze nawe atanasubscribinga, subscribing era nkwebaza kubanga era ogenda kusubscribinga. Yesu akwenya omukisa. Teekawo comment yo, okomentinge, oteekawo comment yo nokomentinga, then likinga video, sharinga. Yes. Osobola n'okuteekawo yes oba olina prayer request ne tusabira wamu, Mukama n'akola ki? Bayibuli egamba tuliganengako emigugu. Mukama waffe yeebazibwe. Kasita oba ng'owulira nga kiri okay okukisharinga nange, yes, ne tusabira wamu, Mukama akwenya omukisa. Then n'abalala baganda baffe wabeerawo abajjira ne basoma gundi ezo, comments ezo, then naye ne yeegattako n'akusabira. So bw'oba oli okay nakyo okubanga osharinga nange okusabira wamu naawe, it's okay. So sharinga nange ne tusabira wamu ffenna mu linnya erya Yesu. Ye mikwano.
So tugenda soma ku kyawandiikibwa. Amiina. Tugenda soma ku kyawandiikibwa. Then amanya nze Max Favor. Amanya Max Favor. Yes. Mukama abawe nnyo omukisa, likinga, subscribinga, commentinga, sharinga, mukwano. Mukama abawe nnyo omukisa. Omwoyo mutukuvu tukwaniriza mukwano gwange, kwaniriza nnyo oyogera mu kigambo kyo n'ogamba Tata Naigwanensi ti abakulembera omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Mukwano gwange jangu onkulembere Tata Naigwanensi runungamye ompe ebigambo ebyokwogera eri abaana bo mu linnya erisinga amannya go ne Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Leka okubeerawo kwange kuveewo, okubeerawo kwo kujjule mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Amiina. Tusharingeko ku kigambo kya Katonda. Amiina. Bayibuli egamba mu Peetero ekisooka 2:9. Peetero ekisooka 2:9 mwe tugenda okusharinga. Yes. Mwenda egamba nti naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona bakabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi ebyoyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Yesu yeebazibwe nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bayibuli egambye nti ffe tuli ggwanga ddonde, bakabona bakabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma. Mukama waffe yeebazibwe. Tulyoke tubuulirenga ebirungi ebyoyo eyatuyita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo mikwano. Nebaza Katonda ku lw'ekigambo kye. Bayibuli etugambye tuli bantu banvuma, bakabona, bakabaka, kika kitukuvu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So bwe twajja mu Kristo, simanyi Jesus mwoyo mutukuvu. Bwe twajja mu Kristo yatufuula abantu eggwanga eddonde. Tuli ggwanga ddonde. Twalondebwa, twavaayo eri yonna yonna mawanga gaffe gonna twavaayo. Mukama n'atulondayo n'atugula n'omusaayi gwe. Bayibuli egamba mu era Peetero, kiri mu Peetero kiri mu Peetero is it kigamba nti ffe tuli Bayibuli egamba nti nga tumanyi tetwanulibwa na bintu biggwaawo, ffeeza oba zaabu, newankubadde empisa ezatuweebwa bajjajjaffe ez'obutaliimu, naye twanulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ye Yesu Kristo. Amiina. So Yesu yatugulayo n'omusaayi gwe, yatusasula na muwendo, yatulondayo. Tuli ggwanga ddonde, twavaayo, twalondebwayo. Yesu yatulondayo n'atuyita mu Kristo Yesu. So naawe atanakkiriza Kristo Yesu, kwegayiridde mukwano, kkiriza Kristo Yesu akuguleyo, kubanga yakugula dda. Just olina kati mukkiriza, olina mukkiriza n'akola bulamu bwo, then n'ofuuka eggwanga eddonde, n'ofuuka kabaka, kabona, kika kitukuvu, bantu banvuma. Tuli bantu ba muwendo. Amiina. Tuli bantu ba muwendo. Amiina. Oba obadde tokimanyi nti n'oli muntu wa muwendo, kikkirize ate era kitegeera olwaleero. Nga wobeera omwana wa queen oba omwana wa pulezidenti oba omwana wa kabaka, oba owulira kakati ffe tuli baana ba kabaka asinga bakabaka bonna, baana ba kabaka asinga bakabaka bonna. Mukwano gwange, Yesu yeebazibwe. Yesu ye kabaka asinga bakabaka bonna. Amiina. So
weewulire ng'olina emirembe newankubadde oyinza ogamba ndi mwana wa kabaka ate nga kino sikiina, ndi mwana wa kabaka. Mukwano ogenda kubifuna kasita okkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wo. Amiina. Ogenda kubifuna ate bigenda kujjula mu bulamu obwo ebitaliriko buyinike. Amiina. Olina kusooka kutereera mu kkubo lye. Amiina. N'omwana wa kabaka omulaba, n'omwana wa pulezidenti asooka n'atereera mu kwagala kwa kitaawe kati taata we n'amuyiira. Okitegeera? N'amuyiira. Naye nga amaze mutegeera naye bw'agamba nze oyo si kitange, n'alema okukola taata we by'ayagala, n'alema okukola taata we by'amwagaza okukola. Era taata we agamba sijja kuwa byange, sijja kuwa busika bwange. Naye ffe tuli baki? Bakabaka asinga bakabaka. So mu Kristo oli mumbejja, oli queen, oli kabaka, oli buli kimu ekirungi. Yesu yeebazibwe. So ekirungi eky'obwakatonda. Amiina. So because era ne mu Bayibuli mu Baluumi, is it Baluumi? Yeah, Baluumi. Mwoyo Mutukuvu. Agamba nti ekiri mu Baluumi, I think so. Baluumi agamba, era Bayibuli egamba nti nno, nti nno kukola ki? Abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda, era tetwawebwa mwoyo wa budde okutya, wabula omwoyo yennyini awamu n'omwoyo waffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda, era nga we tuli abaana ba Katonda tuli basika ba Katonda abasikira awamu ne Kristo Yesu. Amiina. Okay, so njagala gezaako kinoonya essuula mwe kiri, naye kyemmanyi ojja kinoonya ojja kifuna. Okay, yes. So kyekyo ffe tuli basika ba Kristo. So atugambye tuli bakabona. So nkwegayiridde mukwano, togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Ekyo kyonna kyonna ky'obadde owulira nga olaba nga otendewalirwa. Actually nga bwe nkugambye wali, nina ebintu bye ŋŋenda njiga oba bye nayiga kati, nti buli kintu ky'oyitamu, okay, tewali awa bujulizi amiina, nga talina mbeera gy'ayiseemu. Buli awa obujulizi abeera n'embeera gy'ayitamu. Tewali gwe bagamba ono muwanguzi nga talwanye oyo taba muwanguzi. Atalwanye n'otuula wali butuuzi n'ogamba nze ndi muwanguzi. No, tobeera muwanguzi. Omuwanguzi aba alina okubeera ng'alwanye. Mukama waffe yeebazibwe. So embeera gy'oyitamu lemera Katonda. Katonda agenda kukola kikusomosa. Agamba mu Bayibuli n'agamba nti mu mazzi amangi ne mu muliro omungi anaabeeranga wamu naffe. So embeera eyo gy'oyitamu tekujja Katonda, nywerera mu Kristo Yesu. Mbagambanga bulijjo nti todda Misiri lwa njala. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Towaayo busika bwo lwa kagoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Bw'ova mu Kristo Yesu weepaba oba owaddeyo obusika bwo. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli etugamba nti tukole ki? Tukole ki? Ekigambo kigenze. Naye nga atugamba Mukama obutakola ki? Obutasuulawo ngule omuntu omulala okugitwala. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu omulala aleme okutwala engule yo. Mukama waffe yeebazibwe. Nti gwe bw'ogamba nze mbivuddemu, ng'oli akola ki? Nga Yesu asika ng'agamba mwana wange jangu, gwe jangu, oba onaagenze tewali buzibu, nze kankole ki? Yesu of course alumwa, naye oba osazeewo ate kati ye abaana akola ki? Amiina. Ng'omuntu omulala akola ki? Ajja. Amiina. Ng'atuula katebeko bwe paba, akatebeko ngamba entebe ey'omu ggulu ng'agituulako ng'ata engule yo ng'agikola ki? So nkwegayidde mukwano, tova mu bulokole,
tova mu Yesu. Yesu ye buli kimu. Yesu awa kuyisa ate bw'ona amala okuwangula ogenda kwebaza Yesu. Amiina, nti embeera eyo yadde omubi agireese naye Yesu agenda kuyisaawo nti owangule, Mukama waffe yeebazibwe, ofune essuubi munda mu ggwe nti osobola n'okukola ki, nti mweyo embeera gy'oyitamu. The next time nti bw'osanga omuntu ng'agiyitamu togenda musalira musango, ogenda yimirira wamu naye osabe. Si kusanga muntu ng'akola ki, ng'ayita mu mbeera, ayina embeera gy'ayitamu, wakusomozebwa kw'ayitamu, oba ayina amabanja, oba bumusanze mu kkomera baamusiba nange bansiba naye bwekiti n'embeera endala bantu bangi ze bayitamu, oba embeera ey'omwoyo. Waliwo ataaka ez'omwoyo, omuntu ng'alina ekizibu nga eno wabweru tekirabikako naye nga mwoyo. Amiina, omwoyo gwe nga togenda musalya musango, nga togenda mugamba naawe siibako, kikulu temwagala siiba, ekikulu mulya nnyo emmere n'otandika obbasalira omusango. Nedda. Naye bw'oba wakiyitamu ogamba bw'oba Bayibuli eyogerako bali abaabuuza Yesu, maama we ye yayonoona, taata we ye yayonoona. Yesu n'abagamba nedda. Mukama waffe yeebazibwe. So ye Yesu teyajja tusalira musango. Amiina. So nti embeera gy'oyitamu omuntu oyo tosobola musalira musango nti owaayo olabika naawe wayonoona nnyo. Wayonoona nnyo. N'omugamba, n'otandika omugamba Katonda ali mu mukuba kibooko. Amiina. Ate nga si kituufu. Okay? So bw'oyimirira, osobola okuyimirira naye kubanga naawe obeerako embeera gye wayitamu n'omanya nti embeera zino omulaba azireeta, naye Katonda waffe w'amaanyi okusinga ki, omulabe Sitaani. Ffe Mukama agenda tuwanguza, agenda gikuyisaamu n'omuwa kansolingi, ate naye n'oyimirira naye ne musaba, n'oyimirira naye mu by'omwoyo we kiba kyetaagisa ne kya mubiri oba okumudduukirirayo kintu, era n'oyimirira naye mu ekyo ekintu. Mukama waffe yeebazibwe. Yes. So kyekyo mikwano, ffe tuli baakaki, baakabona, bantu baki, banvuma ggwanga ddonde. So ebyo birowoozeeko nti oli ekyo, newankubadde olina embeera gy'oyitamu oli ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda yakugulayo mu mawanga byonna yonna yonna mbuzaaliranwa. Amiina. Kasita tujja mu Yesu ne twenenya ebibi byaffe, atunaaza n'atutukuliza ddala. Amiina. Bw'atutukuza ne tutandika okutambulira mu ki, mu bwakabaka bwe, atufuula ggwanga ddonde, baakabona, baakabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma. Amiina. So tutambulire mu kwagala kwa Katonda. Amiina. Tutambulire mu kwagala kwa Katonda, tukole okwagala kwa Katonda, tuyingize Kristo Yesu mu bulamu bwaffe nga ye buli kimu kyaffe, nga ye kyokuddamu kyaffe. Omuntu aleme kukubuzaabuza oba ekintu kyonna, embeera yonna ereme kubuzaabuza kujja ku Yesu. Manya nti Yesu ye buli kimu kyo. Yesu ye solution. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Manya nti Yesu agenda kukolera buli kimu, togwamu maanyi oba weetaaga ki. Kale mbabuulire, Yesu ayinza buli kimu nekyotalowoozangako. Nze nfumiitiriza ne ŋŋamba bw'aba yantonda n'ansaamu omukka gwe siina kaveera we ngutereka nti waawano, ne neebaka ne nzuukuka. Amiina. Nankuuma nampa obulamu, ndi mulimo gwa mukono gwe, gw'olowooza kiki kyatayinza. Eyatonda eggulu tetumanyi misingi gya nsi. Abuuza n'abuuza nti waliwo omanye emisingi gy'ensi? Tetumanyi misingi gya nsi. Mukama waffe yeebazibwe. Eggulu tetulirabako mpagi nti oba empagi yeriwaniridde, naye libeerawo ne litatugwira. Mukama waffe yeebazibwe. Atukuuma, atuwa omukka, atuliisa, atuyisa mu buli mbeera. Embeera omubi ne wagireeta atya nga nzibwe etya, atuyamba ne tugiyitamu n'agituyisaamu, kubanga agamba nti mazzi amangi ne muliro omungi ndiba wamu naki nammwe. Kyekyo kye nkugambye nti bw'onywerera mu Kristo, embeera yonna 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 ezze n'osigala ng'oli mu Yesu, kankubulire ogenda kukola ki?
kuwangula. Kasita oba ng'osigadde mu lulimi Yesu, osigadde oli kabona, oli ggwanga ddonde, ekika kitukuvu, ogenda kubeera ng'owangula, ogenda kuwangula n'okukirawo. Haleluya! So togwa maanyi, togwamu nsuubi, omununuzi w'omulamu, sigala ng'oli mu Kristo. Goba okweraliikirira, goba okutya, gamba nze nembeera ngiyitamu mu linnya erya Yesu. Amiina. Kubanga Yesu byonna biyinza, byakaseera buseera egenda kuggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe, tuyimirire mu linnya erya Yesu, tusabe twegayirire Katonda olw'embeera eyo gy'oyitamu. Amiina. Omugambe Mukama mpa amaanyi nkiwangule, nkiyitemu, nkiveemu mu linnya erya Yesu. Amiina. So tebweraliikirira. Lwaki ndeese ekyo kyonna kyonna nti ntandikidde eno nti oyinza okwebuuza nti lwaki ndi kabona ate nga nina embeera gye mpitamu? Ne nkugamba nti amiina, obwakabaka bwa Katonda si bwakuseeyeeya nseeyeeya ngenda mu ggulu, no, tulwana tugenda mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Ayogera n'agamba nti akakubo akake kaki kafunda, n'abakayingira bakola ki? Batono. Mukama waffe yeebazibwe. Kati bw'oyingiramu eri ekkubo effunda olina okulwana n'oyitawo mpaka ng'oyingidde eggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Tulwana nga tuyingira eggulu, ffe tuli balwanyi. Ate bino ebiro eby'oluvannyuma tuli balwanyi. Bw'ogamba nti kantuule mbeera enyize ennyo munnange nze kambireke, mukwano omubi ye kyalwana kubanga akusigaza. Kati naawe lwana ogambe nze siri muddu wo, ndi mwana wa Katonda, ndi kabona, ndi kika kitukuvu, ndi ggwanga ddonde, nalondebwa, nagulibwa na musaayi. Amiina. Omusaayi gwannunula gwangulayo. Mukama waffe yeebazibwe. So togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Omununuzi waffe mulamu. Kowoola Omwoyo Omutukuvu, gamba Yesu kino kinnemye. Ku lwaffe tetuyinza, naye Omwoyo Omutukuvu atusobozesa. Omwoyo Omutukuvu njigiriza kino nkiyitamu ntya. Mpe essuubi, yogerako nange. Amiina. Mukama ayogera naffe mbirooto, ayogera naffe mu kwolesebwa, ayogera naffe mu kigambo, ayogera naffe n'ababulizi b'enjiri. Omusumba ayinza okuba ayogera mu kyaki oba ng'olimu oluyimba, obujulizi n'obulira ddala nga Katonda akuzeemu olw'eyo embeera, nti naye oba tonnagivuunuka naye akuwa essuubi. Omugamba Yesu mpa essuubi ndabe nti eno embeera ngenda givaamu, mpa akabonero ndabe nti eno embeera ngenda givaamu. Mukama waffe yeebazibwe. Kyakaseera buseera ogenda kivaamu, kigenda kivuunuka mu linnya erya Yesu. Togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Oyinza okuba ng'oli mu kukola nga tebakusasula. Mukwano, gumiikiriza, kiteeke mu maaso ga Katonda, mugambe Mukama wagamba onaawanga emirimu gy'emikono gyaffe omukisa, nzuuno tebansasula, naye Omwoyo Omutukuvu jjangu obalumirize, babuze emirembe. Amiina. Amiina. So kyekyo mukwano, oyinza embeera nnyingi ze tuyitamu, so buli mbeera gwe gy'olimu gamba Mukama, giteeke mu maaso ga Mukama, ate era sigala mu kubeerawo kwa Mukama, ate era eyo embeera giteeke wansi. Amiina. Gwe olifuti odde waggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Nagamba buli mbeera ejja, nze kasita nsigala nga ndi mu Yesu, edda wansi nze ne neeyongerayo ne Yesu wange. Mukama waffe yeebazibwe. So kyekyo tuwangula n'okukirawo. Ginyoome, nyooma sitaani, munyoome, kubanga ali mu ggwe amusinga amaanyi, ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo sitaani. Mukama waffe yeebazibwe. Munyoome, giteeke wansi, girinnyeko, gamba kisome ekyawandiikibwa gambe nze ndi ggwanga ddonde, nze ndi kabona, ndi kabaka, kika kitukuvu, muntu wa nvuma, ndi muntu wa muwendo. Kati gwe embeera nkussa wansi, nze nsituka waggulu, nkulinnyirira. Amiina. Ejja kuvaawo mu linnya erya Yesu, ejja kgenda mu linnya erya Yesu. Amiina. Baagala nnyo mu linnya erya Yesu. Kale atanalokoka nkwegayiridde naawe ojje eno ofuuke eggwanga eddonde, ofuuke omuntu ow'envuma, nti ebyo byonna by'oyitamu bikkabiza bikugize. This time bw'onakkiriza Kristo Yesu ogenda kubeera nga tebikyakkaabya, ng'obirinnyako ate n'owanikibwa n'ositulibwa waggulu. Yesu n'akukola obulungi obutagambika kubanga oyingidde mu bulamu. Amiina.
embeera ogenda kuba ozaanukula kati bintu byanjawulo abeebuuza ajanukudde atya mukama waffe yeebazibwe nga tekyakaabya mukama waffe yeebazibwe genda mu maaso ga Katonda mugamba mukama kino kitono nnyo gy'oli yesu kikoleko amiina yesu yeebazibwe mikwano so mukwano gwe atannalokoka nkwegayiridde ddamu ebigambo bino yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu waliwo ekyawandiikibwa njagala okukiwaako gwe munnange atannalokoka bwe nnaaba nkifunye kankinoonye bwe mba nkifunye ngenda kikuwa munnange bwe tuva mu yesu yeebazibwe mikwano nja kikuwa ndowooza olulala naye nga kankikunnyonnyolekoko wali bayibuli egamba olaba we tuva mubiri guno oyinza okugamba nze naye bayibuli egamba ekyawandiikibwa kiri mu kankwe kati kino naye njagala nnyo ssoma ekyawandiikibwa Yokaana 14:6 agamba nti Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze mukama waffe yeebazibwe so Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu buli amukkiriza ajja kusikira obwakabaka bwa Katonda amiina buli amukkiriza n'akola ebyo by'ayagala n'akola ki n'atambulira mu kwagala kwe ajja kusikira obwakabaka bwa Katonda but at first olina kusooka kukkiriza Kristo Yesu amiina amiina olina mukkiriza then n'osikira obwakabaka obutaggwaawo nti kankwongere ekyawandiikibwa ekirala kigamba nti Yokaana 11:22 Yesu n'agamba nti nze kuzuukira amiina akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu mukama waffe yeebazibwe so mukwano nkwegayiridde gwe atannalokoka nsaba olokoke ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nzikiriza nti wafa n'ozuukira era wayiwa omusaayi ku lwange nange olwaleero nkukkiriza okubeera omulokozi wange sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu nze Favor Max yogera erinnya lyo ogambe oyatula ebyonoono byo gambe onsonyiwa okwonoona kwange byonna bye nakola byonna obinsonyiwe onaaze n'omusaayi gwo ontukuze n'omusaayi gwo era onzigyeko buli ndagaano zonna ez'obuzaalibwana onyingize mu ndagaano y'ey'obwa Katonda era onyingize mu kika kyo ekyenvuma ekika ekitukuvu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina so kyekyo omukwano gwange weebale nnyo nnyo okulokoka ye mukwano noonya ekkanisa eyimiridde ku mazima buuza omwoyo omutukuvu omugamba omwoyo omutukuvu nsaba ondage ekkanisa gye nnina okusabiramu ey'amazima bw'oba oliko online era noonya ekkanisa eya online eri yimiridde ku mazima eweereza mu Kristo suba si buli kkanisa nti eweereza Kristo Yesu amiina nakyo kankibawe ekyawandiikibwa si buli kkanisa agamba nti akiri mu Matayo 7:15 mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo ebyendiga gye muli amiina naye munda gy'emisege egisikula amiina so noonya ekkanisa eyimiridde ku mazima eweereza Kristo Yesu amiina ku butukuvu n'obutuukirivu amiina bw'oba oliko online osobola okugenda ku kkanisa Mutundwe Christian Fellowship kwebeerako ku online ye n'ekkanisa endala waliwo n'ekkanisa endala eziyimiridde ku mazima naye nze nsabirako gundi ku online radio MCF radio online then ne ku internal life ku YouTube
Mukama abawe nnyo omukisa. Ne Uganda, bw'oba oli Uganda osobola okugendayo ng'oli Uganda mutunda Christian Fellowship kilaasi z'abapya, then osobola era okuwuliriza MSF Radio 98.7. Mukama abawe nnyo omukisa. Ejja kukola bulungi mu linnya erya Yesu, amiina. So ne kanisa endala ne kanisa obuweereza obulala nabo waliwo era obuweereza obulala buyimiridde ku mazima. Nesaba Omwoyo Mutukuvu akuluŋŋamye, teweeruŋŋamya wekka tosanga busanzi nti bakutte Bayibuli basaba nange kanyengirewo, nedda. Saba Omwoyo Mutukuvu akuluŋŋamye. Mukama akuwe nnyo omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Weebale okulokoka. Kaakati ku budde buno bw'olokokedde mu ggulu bakoze embaga. Bayibuli egamba nti omuntu omu bw'alokoka eggulu likola embaga. Mukama waffe yeebazibwe. Kati gwe nno mukwano gwange alokose, eggulu likoze embaga, ate era oyingidde mu kika ekitukuvu. Kwegayiridde mukwano gwange, tota Yesu nga bw'omukkiriza olwaleero, mukwatire ddala mpaka ng'oyingidde mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Kyandikwa kye mbadde njagala okuba sharinga nakyo sikifunye, naye nga nja kiba sheyalingirako nakyo olulala. Okay, kikino munagamba omwana ono nebya okay, kijja kuba ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba nti tetuubenga balamu lwa mmere, omuntu taabenga mulamu lwa mmere, naye olw'ekigambo ekiva mu kamwa ka Katonda, kigambo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe, amiina. Abakoliiso ekisooka 15 okutandikira ku essuula 15, Bakoliiso ekisooka essuula 15 okutandikira ku lunyiri olwana ezityana olwana ojja kusomawo. Kansomerewo katono speed kamale okulaba time because natera. Okay, kale katusomewo. Bayibuli egamba Bakoliiso 15:4, Bakoliiso ekisooka agamba nti era waliwo emibiri egy'omu ggulu n'emibiri egy'omu nsi. Amiina. Naye ekitiibwa ky'egy'omu ggulu kirala, n'eky'egy'omu nsi kirala. Mukama waffe yeebazibwe. So tebikoma wano ku nsi. Lwaki tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe? Twagala tusikire obulamu obutaggwaawo, tuleme kulooza ku kufa okwokubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Kyekiri kyagambye nti akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, nti bw'amala okufa wano ku nsi guno omubiri box. Mukama waffe yeebazibwe, amiina. That's why nti oba okyegendereza gwe guno omubiri si ye gwe guno guno omubiri just gukwambadde, naye omuntu olye eddoboozi eryo gye liva golowooza eddoboozi livaawo omubiri wali olabyeko omubiri nga eddoboozi eri munda, tuyinayo omuntu ow'omunda. Amiina. Yoyo yegwe kennyini. Kaakati nti omubiri ogw'ensi gwe guno ogw'okungulu guno oguvunda, era bwe gukola ki, bwe gufa guvunda. Mukama waffe yeebazibwe. Naye omwoyo agambye nti emibiri egy'omu ggulu gwe gw'omwoyo gugenda mu abagenzeeko mu ggulu bagamba nti omusanga nga bw'ali. Amiina. Ng'omulaba omuntu. Amiina. Naye omubiri gwe guba gwasigala wansi mu ntaana gye baamuziika. Amiina. Omwoyo gwo ne gukola ki? Ne gugenda. Kati wabeerewo emyoyo emibiri, ogw'omu ggulu ekitiibwa kyagwo kirala, n'ogw'omu nsi ekitiibwa kyagwo kiki kirala. Kati ogw'omu nsi ekitiibwa kyagwo kikoma ku nsi. Mukama waffe yeebazibwe. So kyekyo y'ensonga lwaki tukkiriza Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, so that tuyingire mu kitiibwa kiri eky'omu ggulu, eky'omubiri ogw'omu ggulu, tuleme kukola ki? Kubanga nti ne w'oba ng'ogaanye okukkiriza Kristo Yesu, amiina,
era ojja kufuna omubiri ogwo ogutaggwaawo. Bwe tumala okufa ne tuva mu guno omubiri guno tugenda mbulamu obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati kisinziira butya ani gwe wakkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'obanga wakkiriza Kristo Yesu era ogenda wa Yesu, Mukama waffe yeebazibwe, n'ogenda n'omubiri gwogwo ogutaggwaawo, ogwo ogutaggwaawo mu Kristo Yesu, kuba guno oba oli ogulese ku nsi oguggwaawo. Amiina. Guno gwava mu ttaka gudda mu ttaka. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati guli ogutaggwaawo, omwoyo gwo ne gugenda wa? Mu ggulu. Then bwe guba tegwakkiriza Kristo Yesu ne gugenda era gye gulina okukola ki? Okubeera. Mukama waffe yeebazibwe. Naye obulamu obwo tebuggwaawo. Guno ogw'omubiri gubeera guggweddewo gulesitinze. That's why in God buli kadde gubeera gukutuma, njagala boy, njagala gaalo, njagala kino. Mukama waffe yeebazibwe. Kuba gwo gumanyi eby'omuliro byo tebigenda gukwatako, gugenda kwevundira gukome gugamba nze njagala kino ndiisa, ngenda okuggweerawo mu ttaka nga ndidde. Naye kumbe omwoyo ow'omunda, omuntu ow'omunda azikirira. Amiina. Oli omuntu ow'omunda tagenda kuvaawo mirembe na mirembe. Mukama waffe yeebazibwe. Agenda kusigalawo oba oyagala oba toyagala, oba okkiriza Yesu oba tomukkiriza. Mukwano gwange, omuntu oli ow'omunda tagenda kuvaawo, agenda kusigalawo. Tewaliwo okugamba nti nno bw'anaayingira oba omuliro nti asaanewo bamwokere ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Nga wonaagamba kankole ki? Nga bw'onaagamba nti oba kale eno engalo ennumya ennyo kangitemeko eveeko. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo kiveewo, ekiwundu kiwonere ddala kigire. Nedda. Kiri kyo tekigenda kuvaawo nti okuba kubeera mu bwakabaka bwa Katonda ogenda kubeera mu ssanyu emirembe gyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Ate era ne buli obwakabaka obulala nayo abagenda okubeerayo bagenda kubeerayo mirembe gyonna. So mbeegayiridde mikwano, tukkirize Kristo Yesu atuule bulamu bwaffe, Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye ate era atukulembere buli kimu. Amiina. Tunyweze engule zaffe, omuntu omulala yenna aleme okukola ki? Okugitwala. Amiina. Ate naawe ali eyo togamba nti engule balabika baazimalawo. Amiina. Kkiriza naawe waliwo enguleyo. Amiina. Naawe ali mu Yesu tosuula nguleyo muntu mulala agitwala. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe nyweza eyiyo naye ajja atwale eyiye, afune eyiye. Mukwano Yesu yeebazibwe. So mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Omukisa gukyaliwo. Kwegayidde kkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wo. Bayibuli egamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe naye atula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu bw'omukkiriza mu mutima tomulekaayo nti ewaayo nze namukkiriza mu mutima gy'ali eyo, mwatule. Amiina. Bayibuli egamba yennyini nti alinkwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu, nange ndimukwatirwa ensonyi mu maaso ga Kitange. Yesu bw'omusigaza eri munda n'ogamba nze namukkiriza, n'osirika n'otambula n'ogamba nze namukkiriza, naye nga tomwatula, nga tomugambanga nti Yesu nkukkiriza okubeera omulokozi wange. Mukwano gwange, oba tomukkiriza oba tomwatudde, olina okukkiriza n'okwatula. Mukama waffe yeebazibwe. Kiringana bwe nakkiriza ne ŋŋamba nenkulabaawo ne ŋŋamba oba n'oŋŋamba gundi mpaayo kino, nekugamba nzikiriza eri munda nenzikiriza, nzikiriza munda muli munda nenzikiriza naye nga sikyatudde. Nzikiriza nkikuwadde naye nga sikikoze eki, sikugambye nti kwata. Kati bw'okkiriza Yesu oba omukkiriza munda muli nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Amiina. Kati bw'omala n'omwatula omuwa omukisa okujja mu bulamu obwo, okutandika okusensera obulamu obwo, kuba omaze omukkiriza n'omwatula. Naye bw'otamwatula abeera awo ng'agamba tannanjatula, abeera agamba nti wano ku mulyango nkonkona, aggulawo, akkiriza n'aggulawo n'ennyingira, kyekyo. Naye bw'ogaana n'akonkona
eyo abeera akongona kasita omukkiriza eyo abeera akongona kati oba olina okugulawo n'omuwa platform n'akola kinaakola mbulamu obwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, abawa omukisa nnyo Yesu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kitange omulungi omwesigwa omuyinza w'ebintu byonna, nkuddiza ekitiibwa n'amatendo, nkuyimusa nkugulumiza. Omwoyo omutukuvu weebale kabaka w'abakabaka Taata Waigulu ku lw'ekigambo kyo ne ku lw'obulungi bwo. Oli mutukuvu era oli w'amaanyi era oli wa kitiibwa mukwano gwange kabaka w'abakabaka n'eggulu n'ensi. Ekitiibwa n'ettendo byonna mbiza gy'oli ayi omuyinza w'ebintu byonna Mukama Taata Waigulu n'ensi. Zijja mu maaso go mukwano gwange nga ndeeta abakyala n'abasajja, abaana n'abaami Mukama Taata n'eggulu n'ensi wamu n'eggwanga lyaffe Uganda ndiyimusa mikono gyo kabaka w'abakabaka. Otusonyiwe otusaasire Mukama Taata wonna we tubadde tusobeza, we tubadde tuviiridde mu kubeerawo okwo, we tuvudde Mukama mu kwagalako mukwano gwange Taata nannyini eggulu n'ensi ne tukola ebitali bya Katonda. Mukwano gwange tusaasire, tusonyiwe we tuganje okukkiriza, we tutambulidde mbubi mukwano gwange Taata n'eggulu n'ensi, we tukuvudde otusaasire ayi omwoyo omutukuvu mukwano gwange Kitange n'eggulu n'ensi. Tunaaze Mukama n'omusaayi gwo, otutukuze n'omusaayi gwo Mukama, otulongose n'omusaayi gwo kabaka w'abakabaka Taata n'eggulu n'ensi. Otuggyemu byonna byonna eby'obuzaalibwa na mukwano gwange Taata n'eggulu n'ensi. Badde bitulemesa Mukama okubeera bakabona, okubeera ekika ekitukuvu, okubeera abantu abalonde, okubeera eggwanga eddonde, okubeera Mukama Kitange n'eggulu n'ensi kabaka w'abakabaka, eky'obwakabaka bwo ky'oyagala tubeere mu ffe mukwano gwange. Tusonyiwe era otusaasire Mukama, otunaaze n'omusaayi gwo, otukuze n'omusaayi gwo kubanga oyogera mu kigambo kyo Taata n'eggulu n'ensi Mukama. Tyolirongoosa emisaayi gyaffe gy'otalongoosa kubanga Mukama ositula mu Sayuuni mukwano gwange. Era oyogera mu kigambo kyo n'ogamba nti tujje tutese mukwano gwange Taata nti ebibi byaffe ne banga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne biba bitwakadde nga bendera binaaba byeru ng'ebyoya by'endiga. Nti bwe tunaagonda tunaalya ebirungi by'ensi eno, naye bwe tunaakaluba tunaaliisibwa n'ekitala kubanga akamwa tukakyogedde mukwano gwange. Toganya ekitala kulya, tuli mu maaso go Mukama, twenenya tusaasire, twayonoona, twakuvaako Mukama, twakola eby'obubambaavu mukwano gwange Kitange n'eggulu n'ensi, ne tuva mu kubeerawo kwo, ne tuva Mukama Taata mu kutonda kwe watutonderamu, ne tuva mu kitiibwa kyo Mukama kabaka w'abakabaka, ne twonoona, ne tuva mu kwagala kwo. Otusaasirayo omwoyo omutukuvu, otusaasire Yesu Taata n'eggulu n'ensi, otunaalize ddala n'omusaayi gwe mukwano gwange kabaka w'abakabaka Taata n'eggulu n'ensi. Tubadde tukuza ku musaalaba emirundi mingi naye tukomyewo mu maaso go. Otusonyiwe Mukama Kitange, otulongose ddala emitima gyaffe egy'omunda, omuntu waffe ow'omunda omutukuze, omunaalize ddala. Otusonyiwe olw'ebyonoono byaffe, otusonyiwe olw'endowooza zaffe embi, otusonyiwe Mukama we tukuviiriddeko Mukama kabaka w'abakabaka, otusonyiwe tusalidde abalala emisango, otunaalize ddala n'omusaayi gwo, otutukuze n'omusaayi gwo Mukama mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama nnyimusa buli mukazi na buli musajja Mukama kabaka w'abakabaka. Oli Katonda amanyi buli omu embeera gy'ayitamu kabaka w'abakabaka n'eggulu n'ensi Mukama. Taata abalina endwadde Mukama bayimusa mikono gyo Mukama, basumulule Mukama buli ndwadde zonna zonna abalina Mukama Taata n'eggulu n'ensi Mukama, ebizibu Mukama eby'enjawulo, ebizibu eby'omwoyo mukwano gwange Taata n'eggulu n'ensi. Waliwo alina omutima ogumenyese, waliwo alina Mukama Taata n'eggulu n'ensi endwadde ey'omwoyo Mukama Taata ng'emutawaanya Mukama Kitange n'eggulu n'ensi, ng'omuntu w'ow'omunda awulira asaanawo. Ayi omwoyo omutukuvu jangu omumambire Mukama kabaka w'abakabaka, omuteekeko ekisa kyo era osangule kulule kubanga oyogera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba nti buli kisimbe kitaffe ow'omugulu ky'otaasimba Mukama kirisimbulwa. Simbula buli mpisa embi, simbula buli nkwezi omubi zonna zonna ezibadde mu mutima gwe Mukama kabaka w'abakabaka, omubizi abadde aleeta mu mutima gwe Mukama Kitange n'eggulu n'ensi Mukama kabaka w'abakabaka. Taata omusalira omusango Kitange n'eggulu n'ensi, omunaaze n'omusaayi gwo, omutukuze n'omusaayi gwo era omulongoseze ddala Mukama kabaka w'abakabaka. Nnyimusa abaana mikono gyo Katonda w'abakatonda n'eggulu n'ensi, oyogera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba Taata n'eggulu n'ensi nti tuleke abaana bato bajje gy'oli Mukama kubanga balinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, kabaka w'abakabaka n'eggulu n'ensi, abisibwa Mukama eri abaana Mukama Kitange mbawunga mu musaayi gwo Mukama. Taata osaasire Mukama wonna we tutatambulidde mu butuukirivu Mukama Taata ng'abaana, tusonyiwe Mukama Kitange n'eggulu n'ensi, otunaaze n'omusaayi gwo Mukama, otulongoose. We tujeemedde abazadde, we tukoze ebitasaana Mukama saasira, sonyiwa Mukama Taata n'eggulu n'ensi. We tukoze emize emibi Mukama ng'abaana, tusaasire, tusonyiwe, tulongoose n'omusaayi gwo Mukama, otutukuze n'omusaayi gwo ayo omwoyo omutukuvu mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo omwana Katonda. Era abaana bawunga mu musaayi gwo Mukama, beetooloozaako ennimi z'omuliro gwo ayo omwoyo omutukuvu, beetooloozaako ekisa kyo kabaka w'abakabaka, beetooloozaako ekyambalo ky'eggulu eky'obutuukirivu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda. Koowoola ekisa kyo n'amaanyi go n'obuyinza bwo Mukama okubeetooloola mu masomero gye bali, mbaawulako emyoyo gyonna gyonna emibi, mbaawulako emize emibi gyonna gyonna, emyoyo gyonna gyonna egy'obubi, egy'ebisiyaga, egy'obugwagwa, egy'obwenzi, gikutula ngibetenta, ngyasayasa, ngifuumula ku bulamu bwabwe, ngizikkiriza mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda. Gimenyaamenya n'ebyoto byonna byonna gye bakumira mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda nga bayinishetinga abaana
byaffe mbizikiriza mbyokya omuliro mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda naye emyoyo gyonna emibi beejenti ba sitaani batematema mbayuzayuza mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda egyo emyoyo gibafugiramu ngikutula ngimenyaamenya ngizikiriza mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda bafulumya mu masomero mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kowoola omwoyo omutukuvu Mukama okumaamira mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda abadde abalwadde Mukama leko basumulule kubanga oyogera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba kitange ne gunesi nti emigo gye gituwonya basumulule kabaka w'abakabaka bafule free mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ne Musaabakyala mu mikono gyo kabaka w'abakabaka naggulesi buli mukyala yenna Mukama taata balina ebizibu by'abakyala balina okuvaamu embuto abalina Mukama taata bizibu by'amaka Mukama taata naggulesi abalina Mukama kabaka w'abakabaka kitange taata naggulesi Mukama taata abaana abalwadde abalina Mukama kitange naggulesi stress abalina ebizibu ku mirimu Mukama kabaka w'abakabaka Mukama oli Katonda oyogera mu Yeremiya n'ogamba taata tiraba oli Mukama Katonda abo bonna balina omubiri n'obuuza nti waliwo ekigambo kyonna ekinnema Mukama tewali kigambo kikulema kabaka w'abakabaka jangu olabisibwa eri abakazi Mukama jangu olabisibwa eri obulamu bwabwe Katonda w'abakatonda mukwano gwange naggulesi bajjuza emirembe gyo Mukama kitange naggulesi Katonda w'abakatonda omuyinza w'ebintu byonna Mukama taata leka ekitiibwa kyo kirabisibwe mukwano gwange kabaka w'abakabaka leka weerage nti oli Katonda w'amaanyi era Katonda omukulu basumulule buli ngeri yonna Mukama kitange naggulesi gye babaddemu mu linnya erisinga amannya go Yesu Kristo omwana Katonda ni Musaabassajja mukwano gwange mikono gyo kabaka w'abakabaka taata naggulesi waliwo abaami mukwano gwange taata naggulesi balina ebizibu by'ebyenfuna Mukama taata balina ebizibu Mukama bya ssente Katonda omulungi balina ebizibu mukwano gwange Katonda w'abakatonda kabaka w'abakabaka jangu olabisibwa eri obulamu bwabwe Katonda omulungi Mukama weerage eri obulamu bwabwe Mukama taata naggulesi Katonda omulungi abalina ebizibu mu maka Mukama taata bayambe Mukama taata Katonda omulungi Katonda omwesigwa Mukama taata Katonda omwesigwa Mukama kokule bulamu bwabwe leka obalabisa omukisa gwo kabaka w'abakabaka naggulesi abatalina mirimu Mukama leka obawe emirimu mu linnya erisinga amannya go Yesu Kristo omwana Katonda maamira obulamu bwabwe Mukama taata maamira famire zaabwe Yesu maamira amagenda gaabwe Katonda omulungi maamira mukwano gwange taata waliwo abalina amabanja gwe Katonda asasula amabanja Mukama kitange naggulesi kabaka w'abakabaka kitange ogamba Mukama kitange naggulesi Katonda omulungi Katonda omwesigwa tujje Mukama taata abatalina byakuguza mukwano gwange kitange naggulesi taata onootugulira kabaka w'abakabaka taata leka obagulire kabaka w'abakabaka taata leka obayambe kitange naggulesi abadde baweddemu ekitiibwa Mukama ng'abasajja Mukama baddeze ekitiibwa kyabwe Yesu mu linnya erisinga amannya go Yesu Kristo omwana Katonda kabaka w'abakabaka labisibwa Mukama kitange naggulesi labisibwa Mukama eri abakadde labisibwa Mukama eri abavubuka labisibwa Mukama eri eggwanga Uganda labisibwa mukwano gwange taata eri abakulembeze labisibwa eri ebitongole eby'enjawulo mukwano gwange na buli omu yenna Mukama kitange mumaamire Mukama kitange oseeteeze era ozikirize buli nkozi omulabe sitaani zonna obetente Mukama kitange buli byoto byonna eby'omubi byonna neetiwakaza emagombe zonna zizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ziwamu omusaayi gwa Yesu era zisaasaanya era zizikiriza kuteesa konna okwababi konna tuma omwoyo omutukuvu mukwano gwange leka gendeyo Mukama kabaka w'abakabaka taata naggulesi mukwano gwange taata obasaasaanye mukwano gwange kitange naggulesi taata obabuze emirembe Katonda omulungi Katonda omwesigwa batabule mu nnimi yonna gye batuula nga bateesa yonna gye batuula Mukama taata nga bateeseza eggwanga nga bateeseza abaana nga bateeseza Mukama taata naggulesi kabaka w'abakabaka taata ensi mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omwoyo omutukuvu leka obatabule mu nnimi baleme okukwatagana mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda era ebyoto byabwe byonna netuwakaza emagombe zonna ziyiwamu omusaayi gwa Yesu zizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu kyawandiikibwa nti ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi eno nange mbiwangula byoto byabwe byonna byasayasa mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda bitematema kubanga nze mbazi ya Katonda erwana byokya kubanga nze mbazi ya Katonda erwana byasayasa kubanga nze mbazi ya Katonda erwana mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda bizikiriza buli bwakabaka bonna obwa sitaani buyiwako omusaayi gwa Yesu era mbuzikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu kubanga kyawandiikibwa nti nze mbazi ya Katonda erwana ezikiriza amawanga mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda Mukama jangu omaamire buli wamu Mukama taata naggulesi langirira emirembe mu Uganda tulangirira emirembe mu nsi zonna tulangirira emirembe Mukama kitange naggulesi Mukama n'obulokozi bwo Mukama taata leka bubu ne Uganda yonna Mukama kabaka w'abakabaka naggulesi tuwanguze buli omu embeera gy'ayita Mukama taata otunyweze mwoyo omutukuvu Mukama kabaka w'abakabaka tutambulire embutukuvu n'embutuukirivu tulwane Mukama kitange naggulesi nga tulwana okuyingira eggulu Mukama tuleme kulwanira bintu bya nsi wabula tulwanire eggulu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsabye amiina ebale Yesu ebale Mukama Katonda omulungi Katonda omwesigwa kubanga osumuludde abaana bo ate era okyabasumululira ddala mu linnya erisinga amannya go Yesu Kristo omwana Katonda Mukama leka ababanja basasulibwe kabaka w'abakabaka nannyini ggw'ensi leka Mukama ow'omukisa emirimu gya buli omu Katonda omulungi Katonda omwesigwa
abaana abasajja abakyala bonna Mukama beetoolooza obukuumi bwo. Abakyala bafukamidde okuzaala, ayi gwe Katonda yazazza bakazi ab'Ebbulaniya, bamaamire mukwano gwange kitange bazaze nga bakazi ab'Ebbulaniya mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda, era mbawonga mu musaayi gwa Yesu, beetoolooza ennimi z'omwoyo wo omutukuvu mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo Omwana wa Katonda, batonyesaako enkuba y'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda, bakweka ambuleera y'omusaayi gwa Yesu mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Taata ekiro kino nkiwonga mu musaayi gwo, buli mukazi buli musajja Mukama Taata naiggunesi, waliwo abatambula abagenda ku mulimu, waliwo abagenda Mukama Kitange bakola night shifts, Mukama Kabaka wabakabaka ba protecting abeewase Mukama Taata mbawonga mu musaayi gwa Yesu, Mukama maamira buli omu kubanga gwe obutakuma kibuga, Mukama abakuumi bakumira bwerere, maamira ebibuga, maamira ebyalo, maamira ebitundu Mukama Taata naiggunesi, ozikirize obetente buli b'amasaza bonna n'emyoyo gyonna egisifugira mu kizikiza, obusaale bwonna obw'omubi buzikiriza mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Kola ekisa kyo Mukama n'amaanyi go okumaamira mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, okusekimu okumwoyo mutukuvu beere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe n'emirembe. Amiina. Yesu abawe nnyo omukisa mikwano, mubeere bulungi mu linnya erisinga amannya gonna Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mbaagala nnyo naye Yesu asinga obbaagala. Yes. Kyano bagiyita Katonda akutula enjegere. Yeremiya 32:27. Mukama tewali kimulema. Yes.